Salutation to all the fighters, domestic police and tuyingideo. Respect bakomuledi mwenna, respect my president. Nsoko okutwala okwebaza president wange ni National Unity Platform. It has always been my dream. Kati ebiroto byange ntandiso birabako. Okitegera ntandiso birabako kati osiyesimbye okuba president. Kakowe kuba minister. Nalotanga okulaba ku bantu abagenda okwesimba nga tubateeka ku hot seat. Kubanga ensi zonna zonna bweziti wezikola omuntu agenda okukiikirira abantu bamuleeta ku debate. Abantu nemusoka ne mumulaba engeri ja expressinga mukubanga abantu batuuka mu parliament oba mu senate ezo mu state house ng'otyo okutuulira president maaso kyovola akamuseveni kano kanabaka naayise ebiteeka byako bibagala kikakola kajja ne katuulaawo kati babeera bakatiisa n'amaaso naye omuntu atatya ku expressinga gundi mu public oyo aba talina gwatya ebyo bye twetaaga. This is the new Uganda. Respect National Unity Platform. Respect my president. Respect the secretariat. Respect the EC of our political party. Okitegera bino bye twagala yo Uganda gye twagala. Ngenda kala kata omuntu ebibuuzo kanzije. Nzija. Ngenda kala kata omuntu ebibuuzo ajja kuntegeera. This is the new Uganda gye twetaaga. Naye omuntu averi mu buwalagibwe nagenda n'atunda ettaka, wamala okutunda ettaka najja ne yesimbawo n'abayira sente ne mumulondola okubanga abagulidde bukiro wa sukali ne sabbuuni. Okitegeera ne mumulondo okutuuka mu parliament agunywa n'anywa omwenge n'anywa ne walagi. Tetugenda bikkiriza mu new Uganda. Tetugenda bikkiriza. Bino mbunze sifaayo ne oba oli munywa walagi kasaba beera bayise ekiteeso n'owanika omukono. Ne obeera weebase n'owanika omukono. Please, we are another generation temutuzanyirako. That is the generation of National Unity Platform. Respect. Zeba nange ndi musanyufu nnyo. Naye nabagambye, nze party gwereta, I am a revolutionary fighter. I am a revolutionist. And I believe my party knows the best for us. Okitegera? National Unity Platform yemanye ekisinga. Debate yatunyumidde nnyo twagirabye, yes. Yanyumidde. Naye sinnalondawo. National Unity Platform gwendeetera. Oyo gwe ngenda naye. Era gwe ngenda okuteeka kweno page yange. Gwereta inaina gwe ngenda nayo. Ne mu Uganda kankubuli. Tukubye kafala kano ka Museveni. Kati eno eteke gye kali mu kutuzanya. Nabagamba mu Kenya under Daniel Arap Moi we bamuyiriba kuba Kenya eyo target yawe ya revolution yali yakulwana multipartyism. Kulaba nti baleta multiparty system mu gwanga lya kiri ya Kenya kubanga Daniel Arap Moi yali abavugira mu single party state. Okitegeera. Ne kadi kano ka Museveni wede tuli multiparty system. Kati kye kali mu kola kali mu rebrandinga oba okweyugula manye musota egukaddiwa gweyugula. Museveni ono mu democracy mfecho tuwa democracy wa kiwanya yakola ekintu kye bayita fake democracy abamba mwita facade democracy nenze mwita fake democracy from the word fake. Okitegeera kati yatuwa democracy wa kiwanya then we akola nazimba fake opposition yezimbira opposition yiye ebyokumuvuganya abachali siyo badenga kebanga lyonna tabadde kuyakufuganya Museveni wabula badde kubya kutusiriwaza paka his excellence Kyagulanyi we yajja kati we yajja ne tuyoka tukubembwa ne tuziteeka kutta ne tuziteeka wezijja zonna kati Museveni takyalinawo kibiina ky'amaanyi kisobola kukompitinga the revolutionary party the generational party National Unity Platform takirina kati kikyali mukola ali mu rebranding creating ebibiina ebipya the same political players but different political parties ali mu kutuzanyira kubongalo zaffe tuli basiru era mu Uganda njagala tukozese opportunity y'ekawempe tu training ekintu kino kubanga mu 2026 awe tugenda okitegeera tutya political parties if not National Unity Platform then you are not with us race ino kubeeramu ebibiina ebi NRM ababbi abatunyigiriza ne National Unity Platform the freedom fighters wekito wekino okuba teri bya opposition ndala teri bya independent mu Uganda ne bana ba political parties abamu NRM be bambala yero bakulirwa omubbi Yoweri Kaguta Museveni sababbi osabatemu yabakulira then wansa okuddako ki opposition parties zino opposition parties ye NRM tu bayina kala ya yero oli wa blue naye nga ayina kala ya yero mwali tulina aba red nga bayina kala ya yero tulina n'aba green nga kala ya yero bonna ba NRM eyo tu so dubodi tubade tulina NRM 1 versus NRM 2 then tulina ne NRM 3 be babajjanga ba independents abona ba NRM okitegera kati yo system Museveni jabadde atufugiramu fake system kati we twaze ne tuzimba National Unity Platform political party tulwanyisiza ababbi bona kwa mujukire revolution kasengejja wereta political party
kabeera kasengejja nkenku kuzijja mu ensonga lwaki Bamasaasi Mpuuga leero babbi okitegeera kati tumaze okubakuba bulungi ne tubateeka we bajja Museveni's rebranding ngazimba political parties nabagaye akazimba political parties 3 kati aina PFF yaba Elias Lukwago eyemu ne Besigye aina PPF eya Masaasi Mpuuga ne Babeli Bwanika banange PPF eri registered weri tebanagironchinga kati bakoze kalanse kabwe ka DA naye nga PPF weri kati yakoze ne RPF yazesebo n'obukofiira bwaffe balina ne baleti za red muhozi abantu abo lwakire mugenda ne mubakwata mugende mukwata aba RPF balina baleti za red kati zino zonna Museveni is trying to rebrand akulaga nti gwe bana Uganda azili political parties zali mbi nyonyo political parties embi abantu bali balungi ne political party ekolebwa abantu you are playing with an muzimino obwongo bwe muzanyisa namu Museveni we are a 21st century mind obwongo obwaffe bwa 21st century oyinoka kasanti byotuzanya bya 21st togenda tuletire ebintu bya kikadde bya kizeyi kyamwe bye mwakolanga mu nsiko simanyi tulinayo group tulinayo lebo group simanyi NRA tuline eyabakayira tuline eyabayitongwa fena tulwanyisa government mufo kyo kwegatta lumu mulwanyisa omuntu mumukube bano we bakwegattako wababba bubbi tetugenda kukkiriza kwegatta na political parties za Museveni ayita bajja mu nuupu oba tubiveeko fenna competition ebere wakati wa nuupu NRM 2 ne NRM 3 okitegera so munna Uganda ekawempe tebaba siriwaza gwe bawa card yo yagenda okurepresentinga banna Uganda ne mukulondo okujja general elections teri yo wa independent tali yo tebakulimba nti onaze ku independent teri independent NRM 3 oli okuva mu opposition party endala NRM 2 National Unity Platform is the only competing party to overthrow NRM. So, oye comedy gwe badenga batuzanyiramu. Kati Museveni agezaako mugira kumukola ki? Agezaako kukola ka renew. Ali mukola ka renew mu gundi, mu kusiriwaza akwaloza tukyali basirwera. Nenga mugambe yetu avaayo dabanange. So bana Uganda twebereremu. It is either National Unity Platform or not. It is either His Excellency Kyagulanyi or no one else. Period. Teri bilale bya kutusiriwaza comedy wabwe gwe bagira. Okitegera akantu ako so twebereremu. Gwe baleta ajja yajja nze ngenda mutimba. Gwe batuwa yenna nze gwe ngenda naye. That is the National Unity Platform, my revolutionary party, and a very proud one of it. Okitegera so nze ninze yenna ayitamu so sigenda ku debating anti ono yasinze ono si yasinze but we enjoyed the debate fena yatunyumidde naba NRM byabanyumidde. Okitegera TV za Uganda zonna zaafunya mawulire byabanyumidde nakati ogenda ku pages ku page bwabo byebiriko na yenze ngamba gwe baleta Aja, I am going to embrace, I am going to campaign, and I am going to welcome. That is what my revolutionary party has chosen. Omwana gwe twazala, National Unity Platform. Gwabera asimya afumbirwe so, gwe tujogenda naye. Period. So bana Uganda, respect. Thank you my president.